Alright. Baganda bange ne bannyinaze. Amannya enze yekolera itongwa. Nina obubaka bwange butonotono bumpimpi oba. Naye ate buwanvu nnyo buli deep. Bumpi. Naye ate buwanvu nnyo. Bwemba bwe mbuweereza banaabeera babufumitirizaako. Obubaka buno bugenda mu Bwakabaka bwange Emmengo. Bugenda eri Oweekitiibwa Katikkiro. Bugenda eri abakungu Emmengo. Era mbadde mbasaba Baganda bange ne bannyinaze mubuntambulize. Otherwise Baganda baffe Abayisiraamu oba Abayisiraamu bannange tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Allah yatusobosezza okutuuka mu ffe baani abatuukako mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Tumuwadde ki? Abalala bonna yabajjulula dda, naye ffe tukyali ba mukisa. Abadde akyatukuumye, abadde akyatuwadde obulamu, nga bwe tukimanya obulungi nti omwezi guno Allah atubeera kumpi nnyo, era edduwa zaffe zituuka mangu gyali, kubanga gwe mwezi mwasingira ddala okusaasirira abaddu be n'okuwuliriza okulaajana kwabwe. Mbajjukiza basiraamu bannange Abaganda bange Abasiraamu mwenna okujjukizanga Allah subhanahu wa ta'ala mu kisiibo kino nti Uganda yeetaaga kununulwa. Muteeke Uganda mu dduwa. Omanyi Mukama Katonda awulira, naye ate era yagamba temukoowanga kunsaba, yenze mugagga asinga obugagga bwange tebuliiko kkomo, ekisa kyange tekiriiko kkomo. Ate mu mwezi ogwa Ramadan kiyitirira. Mumujjukize Baganda baffe abafudde, mumujjukize Baganda baffe abali mu makomera, mumujjukize butya bwe tukoozebwa akajiri. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala nteeke eggwanga Uganda mu dduwa, era mu mugambe tituyina ekizibu mu Uganda. Bakiyita Nakyemali Yoweri Kaguta Museven. Mwongere okulaajanira basiraamu bannange. Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye ekizibu kye bayita Nakyemali Yoweri Kaguta Museven. Otherwise nsanyuse nnyo okubalaba mwenna buli omu mu kiti kyo. Mwebale okublessinga live, era mbadde mbasaba ogwange nga eguli ogw'okukunamya ogwammwe temugwerabira, gwa kutambuza video eno etuuke ku bantu benjagala, etuukeko. Mama gawalagana mu lukoola bwe tuli batutudde, tuli gazimbira olusiisira. Baligidde mbonaabona lwaki ye Baganda baligidde mbonaabona lwaki? Ate nga bwe ntegereza okusirika bannange si kulwanga nfa mu kimugunyu. Ekisooka njogeza luggumugumu be bakulu bange abo bafa mu ddiriŋŋanwa. Luyombya mbuusabuusa bwe ntyo oba yaziikibwe yamanya yaŋŋamba kyakufa. Enjo okuleka ggoloofa ewedde ate nga mpya Ssemakula yafiira ku ggwanga. Bansimbudde. Nga tukyali kwetonda kw'omukulu owinyiddolo we yagenze Emmengo ne yeetonda. Kino ekintu abamusonye nga bwe nabagambye tebaasoose nnyo kukifumiitirizaako. Mwe temulowooza nti owinyiddolo yava mu bbanga okuweebuula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Temulowooza nti owinyiddolo yasimuka busimusimutulo nga tanaabye na maaso n'agamba nti kati kannumbe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, kannumbe n'Obuganda. Kino ekintu kyali kipange oba kyali kirowoozeeko, kyali well planned, kyali kiplanning, era nga omuntu akiri emabega bamuyita Yoweri Kaguta Museven. N'ekigendererwa kiikino bwe muba mubadde temukimanyi in case. Yoweri Kaguta Museven okuba lwe yakimanya nti Obuganda bubadde nga bw'amaanyi ebbanga lyonna, Abaganda babadde nga bawuliza eri Kabaka waabwe, era Kabaka abadde nga tavumwa n'abalangira oba Katikkiro obaani. Yoweri Kaguta Museven yazze ne plan gye bayita Buganda ekubika, in case obadde tokimanyi.
Yoweri Kaguta Museveni yazze ne plan gye bayita Buganda ekubika si ba kitalo nnyo. Yoweri Kaguta Museveni yazze ne plan gye bayita Kabaka avumwa. Nkiddamu yazze ne plan gye bayita Uganda ekubika. Yazze ne plan gye bayita Kabaka avumwa. Yoweri Kaguta Museveni ateekawo abantu ab'enjawulo mulumba Buganda deni enkya wetonde naye ng'eyo ensigo ate mumaze okugisiga nti Kabaka si wa kitalo nnyo, Buganda si ya kitalo nnyo, Mengo si ya kitalo nnyo, era evumibwa. Kakati akuteekawo omuntu najja n'avuma. Enkya omuntu oyo n'ajja ne yeetonda naye ng'akatambi kwe yavumira kakyaliwo, kagenda ku inspiringa abantu abalala okukimanya nti bano si ba kitalo nnyo, bavumika, bakubwa. Kakati plan ya Museven bajiyita Buganda ekubika. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alabwa mukamwa, gwe mulabe mukamwa, enkya ogende weetonde, n'oli ekyagenda amulabe mukamwa naye agende yeetonde. Ekinaavaawo nga Ssaabasajja Kabaka gwe tubadde tuyita empologoma, Ssebunya bw'omusota obutasongwamu lunwe nga balusongamu obuki olunwe. Bwe baamanya nti Abaganda tulina okulayira okugamba nti ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi, kye baakola kwe kukwala Ssaabasajja Kabaka ewaluma ne bagenda ne bayokya amasiro g'e Kasubi. Bwe bayokya amasiro g'e Kasubi Ssaabasajja yakulukusa amaziga. Kaakati eyo enjogera babanga abaagidibya namukaabizza amaziga. Kakati ne kino Ssebunya bwa musota nantasongwamu lunwe bamusonzeemu olunwe ne bamala ne beetonda enkya ne bagamba avumika oba akubika. Ssaabasajja Kabaka talabwa mukamwa. Olwaleero bawinyi ddolo bafranka Gashumba baani bamulaba mukamwa. Bwe bamala okumulaba mukamwa ne bagenda ne beetonda naye ng'eyo ensigo bamaze okugisiga nti alaba mukamwa. Era enjogera zonna kwe tubale tususutiranga Kabaka, kwe tubale tuwanikiranga Kabaka bazikubye. Ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi ne bagenda ne bagamukaabiza e Kasubi. Ng'atuuse ku masiro ewali ewagalamidde enjole z'abajjajjaabe ne kitaawe. Nga nasobola kukyebera okujja kukulukusa amaziga kati era bagamba muddeemu mugambe nti ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi. Bagamba twaga mukaabya. Bagamba twaga mukaabya. Kakati eyo enkola ey'okugenda ng'okuweebulanga Ssaabasajja Kabaka Yoweri Kaguta Museveni yagipulaninga Norman Ganja Tata Nsansi okukulaba. Genda ovume Kabaka, enkya genda weetonde. Naye ng'ensigo yo emaze okumeruka, emaze okusigibwa kyabangi Ssaabasajja Kabaka si wa kitalo nnyo, avumika. Ssaabasajja Kabaka akubika, Mengo ekubika. Era of recently nali ku TikTok naye naba omwana mulenzi kaana kato nga kali ku Ssaabasajja kavuma, nga kali ku Ssaabasajja kavuma. Naye nga eyo ensigo mmwe mulowooza baani abaagisiga? Be bavuma Kabaka oba be bavuma Obuganda, be bavuma Mengo, enkya ne bajja beetonda. Naye ng'ate ensigo yaabwe eri bakyagifukirira amazzi eyongera kutojjera, eyongera kukola ki? Kutojjera. Kaakati baganda bange mulina ekintu kye mutannalaba. Abasajja bano kye bali mu kuzimba ba Museven bakiyita Ssaabasajja Kabaka avumika, Ssaabasajja Kabaka akubika. Gwe Muvume enkya genda weetonde naye ng'eyo ensigo ogireseeyo nti si wa kitalo nnyo, muntu nga ffe ali emmere nga naffe gye tulya era akola ki? Avumika. Eyo ensigo abasajja gye bali mu kusiga. Gwe kankubuuza ekibuuzo kimu, kale owinyi ddolo yeetonze tukkiriza
naye osobola okujja mu maka gange wetonde olw'okutta embwa yange naye ng'emabega watta mwana n'ojja ku lw'embwa ng'olaba nga ggwe kyekikulu ekikuleese okwetonda ozze ewaka wange wassa embwa yange ofukamidde weetonze olw'okutta embwa yange naye ng'emmanju waliyo ekijja eky'omwana gwe watta bw'oba olaba embwa yeesinga obukulu gy'ozza okwetonda okutta mutandika okugattagatta ebintu bino mule mulowooza nti owinyiddolo yava mu bbanga okwogera byeyogera temulowooza nti yava mu tulo nga tanaabye nangeregeze najja n'ayogera ebigambo byeyogera kino kyali well planned by Yoweri Kaguta Museven alondamu abantu baabamu genda vuma Mmengo bw'olaba nga wayiseewo ewiiki genda weetonde naye good enough ensigo kasita obeera omaze ogisiga ti si wa kitalo nnyo akubika era alabwa mu kamwa kaakali ffe tulina enjogera egamba sebunnya bwa musota n'antasongwa amulumbe oli n'asinziira mu lumbe n'amusongamu olumbe buba bukyali sebunnya bwa musota etayita Museveni alwana nayo ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi ne bagamukaabya eyo naye ali mu kulwana nayo Kabaka talabwa mu kamwa oli najja ng'abaganda eyo naye tayita kwolwo yeesitukira eyo naye ali mu kulwana kugyekubira kakati baganda bange abaganda sigambye nti okusonyiwa kubi naye okwetonda kw'abano mabikkansaamu kubanga ekigendererwa kyabwe kyali kyakuvvoola beetonde balage nti Ssaabasajja Kabaka akubika era si wa kitalo nnyo neffe tetunyiiga nga ne Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi waliwo olwagamba nti yeekolera leero mumuvuddemu yeekolera mumugambye vva mu bubbi agenza okubba ewa Essembeeguya ne musimattusa n'adduka nagamba Mukama nsaasira leero gwe gusembye n'agenda okubba ewa gundi ne musimattusa naye omwana yaganye okwebuulirira kaakati lwali genda okubba ewa Nakamatte ngenda kumuleka bamuttireyo n'agamba chansi nzikuwadde ziweddeyo ffe tugenda bbawa bano chansi mmeka n'okugenda mu maaso nga bafukirira ensigo yaabwe gye bayita Kabaka akubika tugenda kukomawa n'okubaleka bafukirira ensigo yaabwe emmere egende mu maaso etojjere kambuze ekibuuzo yeetonze naye gwe bw'okeera ng'okooya olumbugu mu nnimiro oyina okulufuuyira ne faradani ne lufiira ddala abaayi bano abeetonze olumbugu lwe bayita okuvvoola Mmengo n'Obuganda mulowooza baalufuuyidde mulowooza terugenda kuddamu kutojjera mulowooza terugenda kuddamu kumeruka mbubeetonze naye ng'eri vidiyo ate kwe bavvoolera era sitiruweeri etraininga nabo bennyini tebakyagiina mu kontro tebakyaswa gijjayo bakibala nti ejja kutambula neeno kwe beetondedde kaakati omulala alirabako eno kwe baavumidde taliraba kwe beetondedde asika bulijjo batulimba nti ono nanzala wa Mukama naye ng'alabwamu bulijjo batulimba nti ono takubika naye ng'akubika kaakati naffe katumwambale olabye ensi kambawo ekyokulabirako ky'omuyimbi mukwano gwange Jose Chameleone muyimbi w'eggwanga Jose Chameleone ye musajja asobola okugenda ku TV oba ku radio oba mu lupapula lw'amawulire yakikolako ne ku Kyagoyo n'akuvvoola mu katambi bw'amala okuvvoola amaze okulaba nti ekitiibwa kyo akikkakkanyiza bw'aba akwetondera tayita bamawulire oba taddayo ku mukutu kwe yakuvvoolera akukubira simu mwana wa maama munange nsaba kunsonyiwa wano kyagenze bubi nsaba kunsonyiwa mwana wa maama siri kiddamu akubidde simu naye nga yakuvvoolera ku TV gwe n'asigala ng'akutowolokosezza omutima nti Chameleone neetondedde
nenga eri mu mawulire oba mu public yakukkakkanya dda waweebuuka dda tokyalina kitiibwa otambula towera kubanga omuyimbi ate awulirwa yakuvvola naye bwe yali akwetondera yakkubira ssimu kyagayagayo oyo baali bawukanye ne Joseph ng'agenze mu Firebase era n'abeera katikkiro ng'avudde mu Lyon Island era n'abeera katikkiro mu Firebase crew bwe yaddayo wa kamiliyoni oba kamiliyoni n'amwhijackinga ne bakola oluyimba terina nnyiniyo kamiliyoni enkeya n'ayita abamawulire nti yazze afukamira wano nanneegayirya n'ansaba kolabu Kyaga yanyiga nnyo Kyaga oluvannyuma lw'okunyiga Kamili yamukubira ssimu balesaba kumusonyiwa bambi Kyaga n'agamba okay nkusonyi mugana nge yeetonze naye ng'eri amawulire gasigadde go gakimanyi oba public ekimanyi nti Kyaga yagenze wa Kamili ng'afukamira ng'ayavula nga yeegayirira okumuwa collaboration akwetonderera wano naye ng'eri ensigo ye ey'okukkakkanya yameruse dda bano abasajja kyekintu kyekimu kye bali mu kkola bakiyita mmengo ekola ki mmengo ekubika mmengo si ya kitalo nnyo temubafuula ba kitalo nnyo bakubika fe we twakulira ng'omulangira ne bw'aba yava dda ku ŋŋoma oba mumanyi Oluganda omulangira yava ku ŋŋoma kaakati abalangira nga Semakookiro be balangira abakyali ku ŋŋoma naye abalangira bemulaba ewammwe mu byalo baava dda ku ŋŋoma naye omulangira ne bw'aba yali yava dda ku ŋŋoma ng'omulangira bw'ajjako mu kabaala we mutudde mulina okumugulira omwenge mulina okumulabirira ate bw'amala okunywa mulina okumuwerekera ne bwe kiba kyetaagisa mukongojja okumuzza gy'asula ne bw'aba yava dda ku ŋŋoma mmwe baani abanywako n'omulangira mmwe baani abatuulako n'omulangira mmwe baani abanyumyako n'omulangira kati nga mugulabanga omukisa omulangira yabeeranga wa kitiibwa essaawa eno ku nsigo ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'omulangira akubwa kivudde ku balangira kaali kigenze direct ku Ssaabasajja Kabaka mulaba ensigo yaabwe tyoli olulangira ne woba yavanga dda ku ŋŋoma ng'osigaza ekitiibwa ky'obulangira olwaleero omulangira takyalina kitiibwa omukuba n'omwogoloza kali kivuddeyo bamaze okulaba nti eri banakuyiza emirandira balumbidde ddala ku muntu omukulu gwe bayita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Kabaka akubika bwe kiba ng'olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka mutandise omumusongamu engalo mutandise omumusongamu olunwe gyendi wiiki mutandise omuvoola mutandise okumusooza mutandise okumutwala ng'ekitagasa kitegeeza gye bujjako n'empi mugenda ttandika zimukuba Ssaabasajja Kabaka olwaleero bw'aba avoolwa ng'omuntu ng'owunyidde olw'omukopi asobola n'omumusongamu olugalo asobola n'okumuwaayiriza kitegeeza minsoni yaabwe gye bujjako n'empi bagenda ttandika zimukuba kubanga nkuwadde ekyokulabirako ne nkugamba omulangira ne bw'aba yali yava dda ku ŋŋoma ng'asigaza ekitiibwa olwaleero omulangira okubanga w'oyagala kakati eyo kivuddeyo bakireese direct ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kali batandise okumuvuma naye nkulayirira mu myaka egijja ensigo gye basize egenda kuba ekulidde ddala n'okumukuba batandike okumukuba genda obavume enkya jangu wetonde naye ng'ensigo gye bayita mmengo evumika Kabaka avumika omaze okugisiga kakati Kabaka tudde musooza musooze mumusonga mu ngalo ekyabanga ekivve kiregeeza gye bujjako n'empi mugenda ttandika okumukyalula mugenda ttandika okumubattula Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yakola statement fenga abaganda I will crush you alabe Ssaabasajja Kabaka mukamwa akoze bw'ati alabe Ssaabasajja Kabaka mukamwa nga teweetondanga
ngwengale wetonda ne gwe mombose eyajje empunga empunyunyi umpuguma wane waffe. You guys okusonyiwa sikubi naye mbagambye bano ensigo gye basiga mugimanye yeetonze fine mwamusonyiye ku lwammwe fine naye bo obutambi nga vola bwavuddeyo oba naye takyabulina mu kontrol mwe mulowooza tewaliiwo atajja kusobola kulaba apology naye ng'akatambiko yavolodde akalaba agambe twafa dda Mmengo ekubika wikirifu mwe mululi mululi oluzaala Nnaabagereka naye wakkiriza apology mwe muli mululi oluzaala Maama wa Buganda mwe temukiraba kyokuvoola kuno kwabadde kagenderere mwele musensinga bwemma nemusobola kutunula temusensingako bavume enkya wetonde naye ng'ensigo gye bayita Mmengo ekubika omaze okugisiga n'oli eyajja n'alya lumonde waffe eyatubbira ente zaffe eyattisa abaana baffe enkya yajja n'atunonyongoza ffe ng'Abaganda era n'atusuubiza okutukulashinga bubi nnyo naye bw'anajja okwetonda nga mumusonyiwe yattisa abaana bammwe yabba ente zaffe yalya lumonde waffe nalabika Kabaka kurashi onyumiza Kabaka naye bw'anajja okwetonda nga mumusonyiwa olw'okuba mmwe Mukama yabakola nga mulina emitima egisonyiwa olw'okuba mmwe Kabaka yabakola ng'emitima gyammwe migonvu abataata olw'okuba mmwe Kabaka Mukama yabakola emitima gyammwe migonvu giringa ppamba kaabe mukyala waka n'omukuba emiggo asobola okugamba mwami wange nkusonyiye enkya bw'oneetonda akusonyiwa n'ogwokubya ayinza okukusonyiwa naye sirowooza nti ye aba yaddiba nnyo nga n'ekitande waabwe baakifumbisa oba ye takyalabwa ne bwaba takyalabwa ye maama namufuula akagoma ka Rubendera era naye atuuka n'atendewalirwa n'agamba wannyo waawanyo bannange ntudde nnyo olw'abaana naye kimala mmwe Abaganda eno mission nnene yakusaanyawo bwakabaka bwammwe yakusaanyawo kitiibwa kya bwakabaka wammwe eyali talabwanga mukamwa nantalabwa mukamwa baamulabye mukamwa nandasongo amulumwe baalumusonzeemu agutonna ttaito bali muzita ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi ne bagamukaabya wano e Kasubi golowooza lwaki baagooca kale bwe baba nga si be baagooca alipoota entuufu ku muliro gwakwata e Kasubi gyefuluma ddi Yoweri Kaguta Museven katugambe oli azze n'ayokya ekifo ky'enkizo kangaye mu bulamu bwo ge malaalo ga taatawo n'ageteekera omuliro wadde yafa dda Yoweri Kaguta Museven osobola okuziba nga tonnazuula baateekedde malaalo ga taata omuliro lwaki amasiro g'e Kasubi olwaleero alipoota entuufu ku muliro gwava kuki tekulumanga tageti yo yeeno ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi wayagala omukwata awaluma akaaba amaziga mbuneeyo taito ogisaanyewo tukumanyi n'enteekateeka zo zakusaanyaawo ffe ewaffe g'omugwira ale gwe twaleeta sibajja okwota ayagala okutukiza entannama bw'osindika abantu bwe bavuma Ssaabasajja Kabaka enkya bw'obagamba mugende mwetonde asino ngaazi ensigo mugisize Kabaka avumika Kabaka akubika kakati Baganda banga Baganda bino byonna nkakasa musobola okubiraba leero soogedde nga wankyukakyuka njogedde ng'Omuganda leero njogera ng'Omuganda era alumirirwa ensi yange gye bayita Buganda gye baalinga bayita muwawa edda egye nnumirirwa Yoweri Kaguta Museven togenda kusobola kusaanyawo Buganda ojja kukozesa abamu bakuyambeko kusaanyaawo naye ffenaffe tujja kulwana ekitiibwa kya Namulondo kisigalewo nalaba ng'omukulu ali mu konvoyi ava eweerweza
adduka emisinde ogenda bamwetondere ku Bulange ng'adduka emisinde ogenda bamwetondere ku Bulange ye yasookawo ate n'abajja okwetonda ate ayaniriza abajja okwetonda bo mu budde obwo baali bagenyi oli teyali mugenyi yali musobya kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi naye omukulu yadduka emisinde okugenda bamwetondere ate ye yasookawo abazza okwetonda omusibe omulamuzi yasooka omusibe mu kkooti ate omulamuzi omusibe azze okusaba essonyiwa omulamuzi ow'ekitiibwa Nnyimbula ate omulamuzi ye yasinga okulaga obwetaavu bw'okumuyimbula abaana ba Buganda balwanira omusajja oyo ffe baninongoza I will crush you n'ebirala Edward Mugalu habaali e Kampala mu G8 mu G9 nga Kasam mumanyi bulungi Edward Mugalu sajja ali mugagga nnyo ku Lumu Street be basooka mu bizinesi y'okuvungisa ssente wano mu Uganda abe basooka mu bizinesi z'emivumba yali mugagga nnyo Fuge Edward Mugalu ng'alina n'amatabi ga Forex Bureau mu nsi nga America ne Bungereza yapokera mwami Yoweri Kaguta Museven omusimbi omwana wa Buganda Edward Mugalu yeddira empindi nno nga tonnatwewerera jjukira bino mwami Yoweri Kaguta Museven nga tonnatwewerera kati kankujjukize bino Edward Mugalu yakupokera omusimbi kugula emmere ebyakulwanyisa ddagala n'ebirala ali musajja mugagga si munyarwanda ye yazikuteekamu yali mwana wa Buganda Edward Mugalu nga mumaliriza olutalo lwammwe olw'ekiyeekera yatuuka okusaba omugabo gwe naye okujjukirwa ne yeetooloola mu offices ez'enjawulo Museveni weekweka Edward Mugalu n'alaajana pana erange njagala mugabo gwange nange mumpeeyo ke mumpa Yoweri Kaguta Museveni omwana wa Buganda Edward Mugalu tewamukubira amasasi opposite awe Lugogo ku cricket ground opposite cricket ground siwo okubira Edward Mugalu amasasi mu mwaka gwa 1992 mbwakubanja nnyo ate ayinza okunyiiga n'agenda n'apokera omuyeekero omulala omusimbi tewamukuba amasasi njagala oveeyo Yoweri Kaguta Museveni weegaane amasasi ge wakuba Edward Mugalu bakulu bannange Edward Mugalu temumumanyi New Vision temwamusoma nti Edward Mugalu bamukubye amasasi ku cricket ground e Lugogo opposite temumujjukira Edward Mugalu yali mwana waawo yatwewerera yamulwanira bwe yatukosawo omugabo gwe Museveni yamusasulamu masasi mwana wa Buganda olwaleero ate yeeyongerera okwewerera Abaganda bwe yamusaba akasente ke yagaana okukamuwa aye n'agamba ayinza n'okuwagira omuyeekero omulala kye yamusasulamu masasi enkomerero ya Edward Mugalu yali ntaana kyekiwummulo mu kisa kye results ezavaamu mu kuyamba kwe results ezavaamu mwami Yoweri Kaguta Museveni mukuba masasi ekira still tebakijjukira wekitiibwa Mayiga tokijjukira bwe bajja bwe beetonda fayiro yeyo nga tefulumanga wesiga eddamu ze yazze gy'oli wamujjukizaako ku nfa ya Edward Mugalu eyakubwa amasasi cricket ground sajja eyafinansinga olutalo eyapokera olutalo lwa Museveni bwe yatukosa omugabo gwe n'amutta Semwezi Ebusega omugaga Semwezi Ebusega Semwezi abayiddira ngonga bana kojja wange kojjange ali kojjange kabisa kojjange Semwezi Ebusega gwe bakuba amasasi teyali mwana wa Buganda
kakati Yoweri Kaguta Museveni oyo umugira mbisano yanenenyeza tumusonyiwe iyo nabyo bala yakukakanya na mulondo kusanya wo abakanda abomuzinzi bonna abasingo basanyizawo ngabo wasanya Dr. Andrew Takome Kayira wasanya Edward Mugaru wasanya Semwezi uyoze kuba BMK bono basanyizawo padi ruwaga Abuganda zonna zisanyawo kakati omaze okuzisanyawo olumbye direct kusaba sajja Kabaka batukulaba. We are watching you, dictator Yoweri Kaguta Museveni. We are watching you. Wagamba waliwani sobote. Yalina enfugembi. Yali atulugunya. Abantu. Yayatta. Abantu. Yati gumbula onoli. Bwe yafa. Wapapiriro muno ne Zambia gye yali. Omukomyewo kwabo obwe. Era n'omuhona linga. Olw'okuba Itongwa yali Muganda. Yewa mugano okudda kuno kikomeko Itongwa olwokuba yali mugano wagano omulambo gwa Itongwa okudda kuno olwokuba yali muganda golowooza ebyo byonna tetubimanyi olowooza tetubimanyi. You guys mubere serious katojjola mwagambi Semwezi yali boss we musega ku mafuta ku shero omanyi nnyo Semwezi tweyanza nnyo tweyanze omanyi nnyo Semwezi katojjola Semwezi yakuwa masasi alipota yokufa kwa Semwezi yali efulumi alipota yokufa kwa Semwezi yali efulumi yenkola bonna abali kudde Buganda y'omuzinzi yabajjawo mpola pa Semwezi ba Edward Mugaru kuba Takome Kayira kubani bomalo bajjeo gera direct ku Ssaabasajja Kabaka tomugwira direct soko omusasonkerezo lagenti avumwa ogenda okumukuba nga mumala mudde ekitiibwa yenkola ya Yoweri Kaguta Museveni ne mission yo gye bayita Mmenge kubwa nenna kugamba zinze yekolera Itongwa buli planizo tujja sanguza eno generation gyoli mu nkyamu. Oli mulembe omukyamu Yoweri Kaguta Museveni guno yeguba mudaala gwa nnyama oli mukene. Eno generation bwe eba nnyama oli mukene toyina kubeera mu eno generation. Oli nabyewanga oli nga kati embwe nnundire mu kiraalo. Fe tubanzige gwoli janzi tosaanidde kubuuka naffe olina okuva omu generation yaffe olina okwetegula mu generation yaffe amanya yenze yeekolera Itongwa tambuliza video eno nange ngenze kuwummulako.